bye mutatera kwetantala komba kubira omulanga abasiraamu muve ku DNAs zijja kubatabulira bwerere mujja kugweddalu mujja kugweddalu kati omutima gwo kutebenkere nti once you are poor you have no lady tebenkererawo nti bw'abazza alhamdulillah bw'abataze alhamdulillah naye nje mbegayiridde abakyala abo balungi nnyo okubeera naffe basaasize nnyo naawe waliwo omusajja alagwolaba noga omukyala ono muntu mulamu tiyalibadde na musajja ono siba kiri nga yeesasulira ennyumba n'aliisa abaana be n'abasomesa niyeeyambaza kakati nogenda okubuuza nga akola ki omusajja ono ate on top of that ng'ayina n'abalala babeera nabo bali abasajja kati gwambi gwakusaasira nti bambya nti yampa sensi n'alaba nti awasizza saagala kumuswaza saagala njagala muwe ekitiibwa kitegeeza you have no respect eyo n'asalawo agikole ki kati bw'aba akyakulekedde respect nti abaana babo please sigala n'abo oba oli awo mu baana abo mulimu ali kubulula kati ogenda kuleeta ebizibu otandika okutankuula abaana ojja kusanga bonna si babo yes ojja kwekanga nga essaawa yonna si babo ogenda owa maama wo ng'owoloma maama abaana bonna babatutte maama wo kukansoli ng'akugambe mwana wange bwe bityo naawe ono si yakuzaala. What are you going to do? Okukansolinga obulungi ajja kugaa naawe ono gyendi si ye taatawo nanoonya musajja ananyambako. Mwegendereze bw'oba oyagala kukola DNA esooka otwale taatawo ku DNA naawe olyoka kakase naawe gy'ova waki olyoka ogenda okukola DNA mu baana bo naye naawe oyinza okuba oli mu nsobi muleke kutawaanya maka. Kati bw'osanga kamu nga ke katali kako kamu ku bana 1% ng'otabula amaka omukazi gwe wasanga nga mukulu wali olowooza amagini ge gamwebakako ye gwe wayigira ku ye lwaki mutabula abakazi omuwasa n'omusanga nga mukulu sinakindi wamwagaddeko n'okusoma mukyakola ki n'okakasa nti abeera n'abantu abatali babba ku lwaki teweekubadde amayinja kati lwaki omuvunaano mwegendereze temutabula maka na DNAs. Omwana bw'aba wuwo ate ku nsi tugenda kumalako bbanga ki oyinza n'ogenda n'okola DNA mutabuka n'ofanga ne results ezinafuluma kati olese amaka ogatabudde ate abaana abo bemukasuka bayitamu batera okuyitamu naye wallahi otunulira omwana nga gwe omugoba nti siwo ng'eryanagagga omukazi yanfiriza chances uyu mwana yali badde wano otandika kutolotooma ebyo waliwo by that time wafunira olubuto olwo waliwa it is your fault. So nsaba temutabula maka. Donate today to support the Masjid Carpet Appeal as we continue to change the stories of many mosques. Send your donation on 0708 22 23 30 or 0788 02 03 01.